Mama Kitandwe. Wange? Kyebaleko nnyabo. Kale sebo nawe gyebaleko sebo. Bampise Kadima n'amanja ne Kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki mutabbizi wa beat. Bannaye nga nsanyusa obbawulizaako bannange. Bannaye ndi wano ndi ku mbadde njoza na bintu kasooka embizeeko ndubaviire ku ntono. Ennyabo ahati ki? Obuzibu bwe nina omuwala omukozi namujja Kayunga. We mujja Kayunga ne muleeta nkolere. Gobeera wa. Omwaka mulamba ng'omuwala mukwata ne bba wange. Kwata omuwala muzzayo waabwe Kayunga. Nyabo. Wange sebo. Gobeera wa. Nze mbeera Bombo. Kati omuwala emuzze Kayunga. Wayitawo akabanga abantu bambuulira taata gundi nga tava Kayunga. Kampala Kayunga buli lunaku. Ne bannaye mbadde nkyembasaba mbadde njagala munkubirire ku muwala oyo. Omuwala bamuyitaani? Bamuyita Nassali. Kakati gwe tonnyonnyodde bulungi obakwata otya ne bbaawo? Nga nnako wendaze. Ngenda okudda nti nabasanga mu buliri. Bannaye nafaako ekitiibwa nawulira nga nfa. Omuwala ogambye yali amazeewo omwaka? Yali amazeewo omwaka mulamba. Omusajja sikyamulaba kubanga ennaku ezimu aŋŋamba nti agenze safaari nga tutagenze safaari alina oyo bindi bubiza omuwala gwe naleeta olw'emirembe afuukidde ekyambika bannaye munyamba abawuliza ba PTP mumpe ku magezi Wani Kadima mbadde njagala omuwala oyo mukkubire ku ssimu. Mugambe ntya? Wange sebo. Nti omuwala oyagala tumugambe tutya? Nze kyenjagala ekintu kimu. Mukubire omuwala Mumulabule ave ku musajja wange kuba nje tuvudde wala nnyo. Yosebo. Kale katumukubire tova ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki tulabe. Kale sebo. Kale webale nnyo nnyabo tovaako. Hello. Nassali. Hello. Nassali. Wange. Gyebaleko mukwano. Kale sebo nawe gyebaleko. Bampise Kadima n'amanja ne Kabogozo oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki. Nti oli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki bampise Kadima n'amanja ne Kabogoza. Sebo. Obulamu buli butya? Obulamu bulungi empozi olubu. Bampise Kadima nga bwe nkunnyonnyodde. Wange? Nti waliwo omukyala atutumye? Yali boosi wo bamuyita Mama Kitandwe. Mama Kitandwe ng'atutumye? Kyogereko naawe agambye nti yakwata ne bbaawe. Kati wakwata ne bbaawe n'akuzzayo mu kyalo naye era akyawulira amawulire nti mwagalana ne bbaawe. Kyokka bannange anti kati yali alowooza mbu okungoba n'azizaayo mu kyalo kigenda kunemesa okwagala anku. Wange? Nze ne anko twagalana era sonna se yakola mbu anziza mu kyalo kirina kye kyayamba. Nassali. Wange? Naye ndabanga ggwe omwana omuto lwaki weeteeka mu bizibu eby'obwereere? Kitegeeza ki? Ye tamanyi bakwata musajja. Nze omusajja amanyi bamukwata n'ebirungo byanoga kyova olaba nga anko yeyanemerako nange mwagala ffenna. Mwena ki? Anti yalemwa ye bakwata omusajja. Era kakati nnyabo nti ogenda mumuvaako omusajja
Sisobola kumuvaako omusajja yanzimbira n'ennyumba ebukolooto. Siri kwabo abakyali mu mizigo. Nze yanzimbira ennyumba ebukolooto oyo anti akyali mu muzigo ye bonna lwakuba munnange tamanyi bamukwata. Era omwavu waakufa bambi. Nze omusajja sisobola muvaako kuba naye anjagala. Kagali gwe kwegamba tolina kyotidde. Sirina siyentidde naawe nze oyinza okuwula nga nze omwana omuto naye ndi muntu mukulu era ntegeera. Omusajja anjagala kati oyagala mulekewo ng'atanjagala. Naye nti naye yanjagala nange mwagala era nanzimbira kati nze ebyoyo anti byonnyumiza simu. Anti munange obuzibu bwe buva wali wamu. Nti omuntu eyakuleeta mu kibu gye yakuleeta oba okuwa omulimu oba okukola ky'omuwamu katiibwa. Abasajja bangi mu nsi. Asooka ayige bakwata omusajja musange nze munnanga ndeka omwavu waakufa. Bw'anaayiga bakwata omusajja.